Kyatandika ku Sunday akawungeezi. Twali tukyaddeko mu kyalo ewa jjajja ng'aba famire. Tewaali kintu kya njawulo nnyo kyaliwo. Baalaba ng'abalongo Amara ne Sarah baali badduka mu luggya olwali lujjudde omuddo ng'abaana abato bwe bakola. Awo Sarah n'ayimirira. Teyagwa wansi, yali takaaba, wabula yayimirira buyimiriza awo. Olwamala n'akyuka n'ayolekera ekifo ekikadde eky'ebiggya ku mabbali g'oluggya olwo. Kitutakkirizanga baana kukisemberera. Bwe ntyo namuyita erinnya lye. Sarah, 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 naye teyanziramu. Yatambula butereevu n'agenda ku jjinja erikadde ennyo ery'entaana, ng'ennyukuta zaali kumpi zibulidde mu jjinja eryo. Yafukamira wansi era n'engalo ze entonotono ezo yakwata ku nnukuta ezo mpola mpola. Olwo n'antunuulira n'amaaso ge nali sirabangako ku mwana wange, era n'ayogera erinnya nga si linnya lye, nga si linnya lyange. Erinnya nga tewali n'omu ku ffe yali alyogeddeko mu maaso ge, erinnya eryayolwa ku ntaana eyo. Maama wange yanyweza nnyo omukono ne gulekawo n'ekipaapi, kubanga entaana eyo yali ya mukazi eyafa mu 1923, emyaka 10 bweddu nga Sarah tannazaaliwa. Era Amara mulongo munne yali ayimiridde fuuti 10 okuva we yali ng'aseka, ng'agoba ekiwojjolo, ng'alinga atalaba bigenda mu maaso ku muganda we wadde n'akatono. Ekiro ekyo ku ssaawa 8 Sarah yatuula mu kitanda kye era n'agamba nti neetaaga okuddayo ewange. Oluvannyuma lw'ekiro ekyo twalowooza nti kyali kirooto. Omanyi abaana boogera ebintu ebyewuunyisa, ekyo kye twagamba. Naye enkeera ku makya Sarah yazuukuka n'atusaba abaana be. Sarah alina emyaka 2, talina baana. Bwe ntyo natuula naye ne mubuuza n'obwegendereza obungi, abaana ki mwana wange? Yantunuulira nga nninga nze nsobeddwa. Yaŋŋamba nti abaana bange 3, omulenzi asooka, olwo abawala 2 bambi bannindiridde. Natya ne nkubira ssenga wange essimu munnabyafaayo ku bintu ebikwatagana n'ekika. Namunnyonnyola ku by'entaana, erinnya n'olunaku. Ssenga wange yasirika okumala akabanga. Awo n'aŋŋamba nti omukazi oyo yalina abaana 3, omulenzi olwo n'abawala 2. Bambi yafa nga bakyali bato nnyo. Senga nali sinnamubuulira Sarah byali ayogedde ku baana abo. Naye ekyammenyera ddala kye kyaddako Sarah kye yakola. Yatambula okutuuka ku katabo kange, yakwata ekkalamu yange, bw'atyo n'akuba ekifaananyi ky'ennyumba, ennyumba entongole, nga waliwo omuti ogw'enjawulo mu maaso g'ennyumba eyo, n'eddaala erimanyifu ku ludda olwa kkono. Kwaliko eddirisa eririko enjatika okufiira ddala waggulu okutuusa wansi. Nga wayise wiiki 2, ssenga wange yansindikira ekifaananyi ekikadde. Mwattu yali nnyumba y'omukazi eyafa, omuti gwe gumu, n'eddaala lyerimu erimenyese, n'eddirisa lyerimu eryatifu. Muwala wange yali talabangako kifaananyi ekyo. Era Amara mulongo munne yatunuulira ekifaananyi n'abuuza nti ekyo kye ki? Ekifo ekyo nga sikimanyi. Omulongo omu ajjukira buli kimu, omulala talina kyajjukira. Natandika okunoonyereza ku mukazi eyali yafa. Amannya ge yali Nnaalongo Kisakye. Yafa mu 1923. Mu butongole ekyamuviirako okufa gwali musujja. Naye ssenga wange namulemerako okutuusa bwe yantegeeza emboozi entuufu. Nnaalongo Kisakye teyamala gafa bw'atyo.
yattibwa buttibwa. Ensonga zaali za ttaka n'ebintu eby'obusika. Era mu maka ago mwalimu abasajja abaali beetaaga Kisaakye ave mu nsi nga tannaba kugabira kintu kyonna baana be. Kino tewali yali akyogeddeko mu ddoboozi ery'omwanguka mu myaka 10. Awo akawungeezi akamu nali naaza Sarah yali musirise ekiseera kyonna. Oluvannyuma yantunuulira n'aŋŋamba nti balina kye bateeka mu mazzi gange ag'okunywa. Bwe ntyo bwe nafa. Muganda wange yababulira gye nnali era gye yali asuubira gye nnina okuba. Nasuula buli kimu ekyali mu ngalo zange mu kutya okungi. Kino senga yali takigambangako Sarah, nange nali sikimugambangako. Wabula ebiwandiiko bye twazuula twabisanga nga wayize ennaku nga Sarah amaze okwogera bino. Ebiwandiiko byakikakasa bwali butwa. Era kwaliko n'owooluganda eyawa obujulizi. Sarah yali akimanyi kubanga yaliwo. Oluvannyuma n'ayogera ekintu ekyandeetera okukebera buli kufulu mu nnyumba ekiro ekyo. Yagamba nti akyali wano naye yakomawo wabula tajjukiranga nze. Buli omu yasigala abuuza ku Sarah ajjukira ki, ayogera ki, amanyi ki? Tewali yali abuuza ku Amara. Naye nali ntunuulidde Amara okumala akabanga. Era ekintu ku kusirika kwe kyali kitandise okuntabula okusinga byonna Sarah bye yali ayogedde. Kubanga Nnaalongo Kisaakye omukazi eyafa yalina muganda we oyo eyamulyamu olukwe. Oyo yategeeza abasajja babiri gy'anaabeera ekiro kye bamuteeramu obutwa mu mazzi. Yafa nga wayise emyaka 3 bukya Kisaakye afa mu 1926. Era okusinziira ku biwandiiko ssenga wange bye yasigala ng'asanga, yafa nga ajjudde okwejjusa n'obulumi. Teyayogerako ku bye yakola, wabula yabisitula mu kasirise okutuusa bwe byamutta. Omulongo omu Sarah ayogera buli kyajjukira. Omulongo omulala Amara talina kyajjukira oba talina kyayogera. Natandika okumutunuulira ngamba Amara n'obwegendereza. Era lumu akawungeezi namukwata ng'ayimiridde ku ddirisa ng'atunudde mu kifo ewaziikibwa. Namubuuza kye yali atunuulidde. Bw'atyo yakyukira mpola mpola era engeri gye yeeyisaamu teyali ngeri ya mwana muto. Kyali kyolesebwa ng'eky'omuntu eyali akwatiddwa. Yaŋŋamba nti tewali, sirina kye nzijjukira. Amara alina emyaka 2. Abaana ab'emyaka 2 tebagamba nti sirina kye nzijjukira nga baddamu ekibuuzo kya kiki ky'otunuulira. Era ekiro ekyo Sarah yeekulukumya mu kitanda kya Amara. Yamuzinga mu mikono gye bw'atyo n'amukuma akaama mu kutu. Amara yatandika okukaaba, ekika ky'okukaaba ekiwulikika ng'ekyokwetonda. N'okutuusa kati simanyi Sarah kye yamugamba. Naye enkeera ku makya Amara yatambula yekka n'agenda mu kifo we baziika era n'afukamira ku ntaana y'emu. Omukadde gwe twebuuzaako yayogera ekintu kye siryerabira. Yagamba nti emyoyo egimu gikomawo okumaliriza ebitaggwa, egimu gikomawo okwatula amazima. Oyo ayogera amaliriza, oyo eyasirika yali ayatula. Kati nga bwafukamidde ku ntaana, ebbanja lisasuddwa. Ekiddako kisinziira ku ffe abalamu. Yatugamba nti tulina ekyokulondako. Tusobola okuleka ebijjukizo okukugwamu mu butonde ng'abawala bwe bakula. Abaana bajjukira obulamu obwayita. Yagamba nti kumpi bulijjo beerabira buli kimu nga bawezezza emyaka 7. Oba tusobola okukola omukolo ogw'okusumula Nnaalongo Kisaakye bulungi ne tukkiriza
ekyamukolebwako ne tuzzaayo erinnya lye mu likodi y'ekika n'ekitiibwa. Ekyo kijja muleetera okuwummula. Yagamba nti awatali ekyo ebijjukizo biyinza obutaggwaawo. Sarah ayinza okusitula ennaku ya Nnaalongo etawedde okuva mu buto okutuuka mu bukulu bwe. Natunuulira bawala bange, Sarah ng'azannya mu kasirise, ng'ayimirira buli oluvannyuma lwa ddakiika entono okutunula mu kifo ewaziikibwa, ng'alinga alina omuntu amuyita erinnya lye. Amera kati abeera kumpi naye kuba muganda we. Tasukka buwanvu bwa mukono gumu, alinga amukuuma. Era bwentyo nalowooza ku Nnaalongo Kisaakye, omukazi eyaweebwa obutwa n'asirika, eyasangulwa okuva mu mboozi ya famire ye yennyini, eyalinda emyaka 100 okusindika omuntu okudda ku nsi okusobola okwogera erinnya lye. Bwe tutyo omukolo twagukola. Oluvannyuma lw'omukolo ku lunaku olw'omusanvu, Sarah yazuukuka n'antunuulira era n'aŋŋamba nti, "Maama, mbadde n'ekirooto ekisinga okulabika obulungi. Omukyala omu abadde awanise omukono nga nsiibula." Okuva olwo tiyaddamu kwogerera ku ntaana, tiyaddamu kwogera ku nnyumba oba abaana, wadde n'amazzi. Ye muwala wange kati nate. Naye oluusi ng'ekiro ekikasizza olwaleero, muwulidde ng'ayogera mu tulo, era eddoboozi erifulumye mu ye si ddoboozi lya mwana. Akyayogera mu tulo. Tetubirekodingangako. Tutya bye tuyinza okuwulira. Olowooza ddala Sarah yajjukira obulamu bwe bw'ayita? Weebale kulaba awamu n'okuwuliriza. Bambi teweerabira to subscribe, like and share.